waliwo waaziridde olabye era awo nedda nange sikyagadde yatula nnyo mu ntebe za primary nezimunyiga entebe za gavumenti ezo obulabanga tannabulaba tonnabukuta bwe buno kaakati kano kino mukireke ekiraga mukyesonyiwe okirabye ano kiryesiga onadde kulasiwa Sally Nicholas wa South Africa. Byebyo nno ebiri mu butambi bw'obuseegu obwa mwana muwala Sandra Nakisi. Ekituufu kiri nti bwanyumye era bano nga bw'obalaba Ntambi Shalom ne mwana mulenzi Kasuku bongedde okubeera nga babwogerako era nga babuwaana byonna ogenda kubeera nga obiwulira nga bongera okubeera nga batutangaaza engeri gye baabukozeemu engeri gye bufaananamu buli kimu kyonna ogenda kubeera nga okyerabirako nga bw'olaba. So twebaza Katonda obudde bwa Nakisi obufulumye twetulina nnyo ntanga abasajja kumulalu sibyaganira ebbeere eddungi nnyo gali amabeere tegakyalabika njagala lino ebbeere palamenti eriteeseko erya Nakisi eba requirement buli mwana ali mu myaka wakati wa 225 obe n'ebbeere bwe lityo nenosanga omwana ebbeere liringa lya feeyi n'omugamba lino ebbeere walijja wa nga likulukuta feeyi ng'ambyani bafeeyi bangi nafeeyi ebbeere sibbi ekiro naddala nga wadde otaddemu kokonyoddemu kati ebbeere lya feeyi alinga erya munne omuyimbi balita obulamu bw'ensi buwooma lengera agundi bwenywamu ngenda okulengera aloola kati geka amabeere ago ga Nakisi kateera abalyeruba oba oli soba teri lwa ddungi naye bwoga lizimba eribadde likireno nga ligidda mpolampola nga livimba so twebaza Katonda olwa Nakisi batunye ennyonta ng'abasajja naye atadde ali yekka atuweyo ku bulala nze Sky Soja yabumpeereza kyemmanya naawe ogabye gaba mu gurupu nani ngambye teeka ate Ntambi yeekaza ssebo sinagenda ku X n'awandiika munnange tuvumirira ekintu ekyo ene waabutuweereza ndeka Shalom abutuweereza Sky wamaze okumpa naawe nompa ne gaabunyona nga bwe bumu ne Sky bwampadde Sky Soja yabumpadde wakati bakebera IPA ne balaba gye bwavudde nandi yabwongeddeyo Sky Soja yampadde nenoddamu nompa ne gamba babadde bampadde nze saabya nze nabeka vidiyo wali wabadde yenyenyeza baati okujjawo nga waliyo obulala bwe sitaalabye waliwo waaziridde olabye era awo nedda nange sikyagadde yatula nnyo mu ntebe za primary nezimunyiga entebe za gavumenti Pulima naye ayongedde okubeera nga atuwa obujulizi ku butambi bw'obuseegu obwo era ng'ayogedde ku bigaaga bya mwana muwala oyo Sandra Nakisi ayongedde okutegeeza nti omuntu oyo yatadde obutambi obwo yagadde kuyambako mwana muwala oyo kubeera nga ate atrendingisa ennyimba ze. Muluve ku ntono what happened? Osegedde tetugenda tukugenda kunoonya amasana Nakisi oba mwagala tulaga oba tugamba byakoze mu bitugambe wano yabalaze ebigaaga kati ndo yebalaze ndoza nga amanyi kaali yayegenda ku sparkinga kati mugende mukebere ennyimba anti kati mumaze okulaba ebyenda yeyabalaze oba babijjeyo bujja. Like, did someone release them? I don't want to judge someone. Gasibi mani mwe mugambye mbu yabalaze ebigaga bikiche amana ebigaga. What why would you call someone else thing bigaga? Bigaga. Yabale bifalana bubi. Lwaki mubise bigaga? Naye baba Shibini, nenga bananga muntu lwaki obo postinga susu ya muno. Bananga, girls, stop striking men, your susus. Omuntu, Cindy
Cindy ayimba akayimba n'agamba if it is yours bujulizi bwaki nga bintu byo okitegedde. Stop sending people pictures, sijui video of your butts, of your body. No, it's not worth it. Because you're going to get complications over fights. Omuntu agenda posting ebelelyo, ngebeleli lyagolubegi. Or you're losing self-esteem. So before you send anyone something, you have to, be cautious and webuuze bannange binagwa binakola biki. Nimabuuliza. Kati mwababuuza video oyagaza ki ekibiini ky'omuntu. What do you want to see? Waliwo ebintu ebiri bete ebyokulaba bannange. Osolosanga omuntu ng'ali eyo mu inbox za buli muntu wagirabye ogiina nsobola okugigula. Video gula yaki. Prima music, you want music? We are waiting for yours. Never. The myaka jembereddewo mu industry, guys. Me, I've been a celebrity for almost like 8 years. Okuva when I'm dating a George, mbadde celeb. Myaka 8 wemba mutavanga wonaga nange bini ya prima yino mukwana. It can never happen because there are things I cannot do. There is no way I'm going to do this and take a picture and send someone. Why? Why am I sending you my private parts? If they belong to you, you know how they look, you know how they taste. Picture for what? No, me, I don't do that shit, man. Omuntu no washinga mambo njagala kulaba mbonsindikira ko kublockinga because chese kwa kwebuza, where do you get the audacity? Where do you get the audacity to say Prima send me your nudes? Ochitegedde. Namwe abawala mulina okwewa levels. Mulina okubanga mulimu ebintu omusajja byatyo okugamba. Omuntu ombuuza, where do you get the audacity to ask for my nudes? What are you going to do with my nudes? Ochitegedde. Si buli omuntu akusaba nudes yaba akumanyira aba kulabanga malaya. Byebyo munange. Naye ate munange ekigambo jukira ekigambo kirina okuba mu saturation. But that happens when you're not dating one man. That is when you start giving people your private parts. If you're dating, like sleeping with one man, tosobola kolaki. Tosobola kwekuba bifaananyi ebyo mbate sindikiro ono. Ebitukawo. But we pray for them. May we cover in the blood of Jesus. Tunyumye ku birala wabwe. Tena bagamba ebintu ebyo omuntu agenda okusindika nude zen ogero zekwata oba totamidde oba mulamu. Kati fere tugenda kudda watu bone olw'ensobizo. Segeti. Kati muna ebyo. Tunyumye ku balala abalina amakulu. Okitegeera wamu.